Ekyogero ekyokusatu awo tulabye mu audio ziri ezisoose. Audio esoose eyogedde ku kyogero ekisooka ky'omwana. Audio ey'okubiri neyogera ku kyogero ekyokubiri. Akati audio eno twagala eyogere ku kyogero ekyokusatu. Amakulu g'ebyogero bino ti bifumbekeddemu eddagala eryo erisobola okuyamba omwana ng'akula oba ng'afuuse muntu mukulu, musajja mukulu oba omukazi omukulu, obutasumbuibwa mu maaso. Kubanga ensangi zino abazadde b'ennaku zino tebakyafaayo kuwa baana byogero ebyo byennyini ebisaanidde ebyaweebwanga abantu oba mu biseera ebiyise abaana abaakulanga obulungi nga tebameketa mannyo, tebagugumuka kiro, tebalaba birooto bya ntiisa, ate ng'ensi esobola okubanguyira nga tebagisanzeemu buzibu, nga tebatawankana ng'abaana ab'omulembe guno. Kubanga abaana b'omulembe guno abazadde ba luzungu nnyo, tebalina kye bamanyi, tebalina kye beefumiitiriza. Bazadde b'ennaku zino bakuze nga balowooza nti amagezi amasome gajja kumala buli kimu, so ne beerabira nti waliwo ensi y'obutalabika oba waliwo ebitalabika ebisumbuwa abantu mu bw'omwoyo, mu bw'omubiri oba mu bw'ensi gye bawangaaliramu. Ne balowooza nti omuntu ajja kuva buvyeri agende afukamire mu kyaki ensi emwanguyire. Naye ennamba esinga egenza okwetegereza oluusi okufukamira obufukamizi oba mu makyaki oba okusaba oba okukola ki nga tebibayambye, ng'omuntu alina okudda eka n'asalirwa amagezi edda omuzadde ge yasaliranga omwana we. Era kye tuba tukubiriza abantu baddeyo okunonooza ebyo ebyaliwo okusobola okwetakkuluzaako embeera kati esumbuwa abaana. Kubanga abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala balina ebibuuzo olwaleero ku bazadde, ate abazadde bye batasobola kwanukula, ng'oluusi kwali kusoma okwasumbuwa abazadde wakati mu kukuza abaana baabwe. Kati twagala tulabe ekyogero ekyokusatu. Ekyogero ekyokusatu tuyina eddagala eriyitibwa namagoonyagoonya. Kyekyogero ekyokusatu. Namagoonyagoonya singa oba ogenze mu kisiri kya lumonde ekikadde nga kyalimu emmese, ekituli oba ebituli by'emmese ebyabeeranga mu musiri ogwo oba ebibeera mu musiri ogwo ogwa lumonde ogukaddiye, ekituli ky'emmese kijja ne kyezingirazingiramu olumbugu. Abaali basoggodde ku lumonde musobola okulumanya. Olumbugu olwo lukola ekintu mu kituli omwo oba mu nnyumba eyali ey'emmese, lukola ekintu ekiringa seppulingi. Olumbugu olwo lwezingirazingira mu kituli omwo, lukola nga seppulingi oba ne lukola ng'ekigoogwa, oba ne lwezingirazingira mu kituli omwo ekyayitangamu emmese. Kati olumbugu olwo lwe tuyita namagoonyagoonya. Lukulu nnyo mu kyogero era lwabanga lukulu nnyo mu kyogero. Olumbugu olwo luziyiza ebintu bingi nnyo eri omuntu ku bintu ebitusumbuwa eby'obutalabika oluusi ebitali birungi. Kale olumbugu olwo lugenda mu kyogero luyitibwa namagoonyagoonya. Kakati ne tujja tubeera n'ebikuta eby'ejjirikiti. Ebikuta by'ejjirikiti, ebikuta by'omuwaabwa, ebikuta eby'omugavu, ebikuta eby'omwoloola, ebikuta eby'enzo, ebikuta eby'omuzzaŋŋanda. Eddagala eryo lisekulibwa busekulibwa eri ebikuta era nalyo ne liteekebwa mu kyogero. Amakulu g'ebikuta ebyo byonna omwana talirumbibwa nnamusuna, talirumbibwa mayute, talirumbibwa bizimba.
mu biseera byonna omuntu by'awangaalira mu nsi, era ebikuta ebyo bigattibwamu n'ebikuta eby'omuti oguyitibwa omuwo. Omuwo be bantu abakulu oba omwana ng'akula n'afuna ebiwundu ku mubiri naye nga tebiwona. Omuwo oba kye twandiyise ekiwo. Ebikuta ebyo bigattibwamu eddagala eriyitibwa akanzironziro, era nabyo bikuta oba ebikoola. Eryo eddagala okwawukana ku ddala lyo lisekulibwa. Tuli ku kyogero ekyokusatu. Mbaddiramu eddagala erigema ebiwo, erigema namusuna, erigema wayirindi, erigema ebibalabebalabe ebitategeerekeka, erigema ebizimba, erigema amayute, ebiyuteyute n'ebiwundu ebitawona. Ekiti nga ne bwe kiba kikolobodde totana. Mbaddiramu mu kyogero ekyokusatu. Funa ebikuta by'omwoloola, ebikuta by'omuwaawa, ebikuta by'ejjirikiti, ebikuta by'omugavu, ebikuta by'omuzzaŋŋanda, ebikuta ebyakanzironziro, ebikuta eby'omuwo. Eddagala eryo lisekulibwa mu kinu bulungi ne liteekebwa mu kyogero. Kakati ne tujja tubeera n'eddagala eriyitibwa entayinduka. Entayinduka eziyiza ebizibu gamba ng'okusibwasibwa mu makomera oba eziyiza emisangosango omuntu gye yandibadde agwamu mu biseera by'obukulu. Ne tujja tubeera n'eddagala eriyitibwa olugobango. Olugobango olwo lubeera lusala. Olugobango olwo lukulira mu ttale. Tuyina eddagala eryo lya mirundi ebiri. Tuyina olugobango lw'omu ttale nga lwo terusala, ne tuba n'olugobango olw'omu lusuku. Olw'omu lusuku nga lwo luliko otuggwaggwa nga lusala. Olugobango lwa mirundi ebiri luteekebwa mu kyogero. Ne tujja tubeera n'olusiiti. Olusiiti luyamba omwana mu bukulu obutabulwako amwagala, naddala mu by'emikwano obutalibulwa akwagala. Era olusiiti olwo luteekebwamu bikoola. Ne tujja tuba n'ekifabakazi. Ekifabakazi kiteekebwamu ebikuta byakyo ng'okigasse wamu n'eddagala liri lye tulabye waggulu ery'ebikuta erisekulibwa. Ekifabakazi, ebibajjo n'ebikoola biteekebwa mu kyogero. Omwana bamuteeramu akabugo. Akabugo kasalibwa ku lubugo. Omwana obutasumbuyibwa nga mizimu ne gy'atamanyiiko mayitire. Mu kyogero muteekebwamu akatundu k'akabugo akatono. Ne tujja tuba n'ekituttwa ky'ekifumufumu. Ekituttwa kibaako obuggwa n'otumuli otumyufu. Ekituttwa ky'ekifumufumu. Ne tujja tuba n'omwerula. Omwerula ogwo waliwo omwerula omutono n'omunene, naye twogera ku keerula ak'oku ttale. Kabeera katukola nga tusiiwuufu tulinga tweruyeru. Akeerula ako akatono kagenda mu kyogero. Akeerula ako gy'emikisa gy'omuntu okuba nga myerule okuva mu buto bwe paka mu bukulu. Ne tujja tubeera n'ekikongoliro ky'olonze mu kkubo. Ekikongoliro ekyo kiziyiza endwadde ezitomerwa abantu ez'obutalabika, kubanga obutalabika bulimu ebintu bingi ebirungi n'ebibi. Ekikongoliro ky'olonze mu kkubo nga tomanyi yakiryako
kiziyiza endwadde abantu ze tutomera obutomezi ze twandiyise nakyeyitize gamba ng'emizimu emibi amalogo biba tebitomera muntu nga yafuna ekyogero ekyo. Tuba n'akayinja koolonze mu nsalosalo, tubeera n'akayinja koolonze mu masaŋŋanzira. Amakulu g'amayinja ago era butatomerwa bintu byotategeera mayitire gaabyo, ebiyita ekiro n'emisana binnakyeyitize. Ne tujja tuba n'ekimuli ekyenjuba ey'ejjirikiti. Ekimuli ekyo kiyitibwa enjuba y'ejjirikiti nga kye kimuli ekibeera ku jjirikiti, kiteekebwa mu kyogero. Ne tujja tubeera n'akaddo akayitibwa akalaaza n'akaddo akayitibwa muzuukizi, ebikoola by'enzo n'eddagala eriyitibwa omumalansonga. Kaakati twagala tubaddiremu eddagala eryo nga tuliva kumu nga tetwogedde makulu gaalyo, kuba amakulu tugoogedde waggulu, wabula nga tuliddamu mu oda bulungi. Eddagala erisekulibwa erigema ebizibu eby'enjawulo: wayirindi, namusuna, amayute, ebizimba, binnamakula byonna okutwaliza wamu ebibalabebalabe, ebiwo, abantu okukula nga n'ekiti bwe kimusuna biwundu bitana, ebintu ebyo eby'enjawulo, ennoga, byonna ng'obigasseemu. Tukugambye bwe tuti olina okufuna ebibajjo by'enzo, olina okufuna ebibajjo by'omwerula, olina okufuna ebibajjo by'omuwo, olina okufuna ebibajjo by'omugavu. N'ebyenzo tubyogeddeko, ebyejjirikiti tubyogeddeko, eby'omuwawa tubyogeddeko, ebyenzo nabyo tubyogeddeko. Akati n'ofuna ebibajjo by'ekifabakazi, ebibajjo by'ekifabakazi n'ebyejjirikiti tubyogeddeko. Akati ebibajjo ebyo bisekulibwa ne biteekebwa mu kyogero. Tukugambye olina okufuna eddagala eriyitibwa akatuntunu n'oliteekamu, eddagala eriyitibwa akajiri n'oliteekamu. Akajiri kayamba omwana okufuluma obulungi ng'olubuto terwesiba. Akeerula akatono, ekikongolero ky'olonze obulonzi, akayinja k'olonze mu nsalosalo, enjuba y'ekimuli ky'ejjirikiti oba ekimuli ky'ejjirikiti, akalaaza, akadde akayitibwa muzuukizi, ekituttwa ky'ekifumufumu, ebikoola by'ekifabakazi, olugobango lw'omu ttale n'olugobango lw'owaka, obukoola bw'olusiiti, entayinduka n'amagoonyagoonya. Enjawulo eri ku kyogero kino ekyokusatu eryawukanamuko ku kyogero ekibereberye n'ekyokubiri. Ekyogero ekyokusatu buli lw'omala okunyiga omwana bamwebasa mu bbaafu oba mu ndagala mw'omunyigira okumala eddakiika ennungi 4 oba 5. N'okwata ebintu bino by'obadde omunyigisa omuli eddagala lino essekule ery'ebibajjo n'omubikkira mu kyogero omwo, n'olekawo feesi. Okuŋŋaanya ebintu ebyo byonna omuli ebibajjo bino ebisekule n'eddagala lyonna lino, n'omubikka mu kyogero omwo nga kirimu n'amazzi gaakyo, muno mw'omunyigira mu bbaafu oba mu ndagala, n'omubikka ebintu ebyo.
n'amalamu eddakiika ennungi 3 ku 4 naye tebabikiramu feesi bagireka waggulu nga yeeyiseemu, omwana n'omubikkiramu okumala eddakiika wakati w'5 nga mwali, oluvannyuma n'omuggyamu. Omwana nga muwere, olususu lwe luba luyingiza buli kintu ekitalivaamu. Afaanaganako omuntu gwe basaze eddagala. Omwana nga muwere, okwo kwe kumusandagga kwe, kubanga twogedde ku ddagala omugavu, twogedde ku ddagala kifabakazi, omwoloola, twogedde ku lugobango, twogedde ku ntayinduka, twogedde ku kajjiri, twogedde ku kifumufumu, ku kafumbe. Ebyogero byonna okutwaliza awamu bifumbekeddemu eddagala eryo erigema oba eriziyiza ebyo ebisobola okutuuka ku mwana ng'akuze oba omuntu nga mukulu, okutwaliza wamu ng'abantu abasanga ebintu eby'enjawulo ebibasumbuwa mu bulamu bwabwe mu bukulu. Kale nno ebyogero ebyo birina okufiibwako, kubanga abantu ennaku zino babonaabona okufaako obufi, era abantu balina ebizibu eby'enjawulo, kubanga tukizudde nti n'okwegatta oba okukola obwenzi mu bantu ab'enjawulo bireetedde abantu okukombooza ebizibu eby'enjawulo eby'obutalabika. Kubanga eriyo omuntu nga mu famire lwalaba bangi yabateekako ekikolimo, oba n'osanga omusajja ng'anyirira mu kkubo naye ng'anyirira kungulu, oba omukazi ng'anyirira mu kkubo naye ng'anyirira kungulu, naye ng'asula bubi, asula akekejjana, asula alina ebintu by'alaba mu kiro bingi by'atasobola kukubuulira. Bw'okola n'omuntu ow'ekikula ekyo omukwano, olina ebintu by'omuyoolako bingi. Kale nno n'ebyemikwano bireetedde abantu bangi ebizibu, okwagala ono n'oli. Abantu balina ebizibu eby'enjawulo, naye ebizibu ebyo bifumbekedde mu bitundu byabwe ebyekyama, kubanga omulwadde ne bw'aba anaazibwa ng'agenze ku musawo bamugaa nti ebifo ebikulu ebyandibadde bifiibwako kuyisibwako emiramula ng'anaazibwa. Omukazi bw'aba ng'anaaza mukazi munne alina ofuba okulaba ng'amunaaza ali bwereere. Omusajja bw'aba anaaza musajja munne alina ofuba okulaba ng'amunaaza ali bwereere. Era mu nnaazibwa eyo omusajja tanaaza mukazi, n'omukazi tanaaza musajja. Ebyo abatudde muno ne babimanyi bulungi. Omusawo omusajja okunaaza omulwadde nga mukazi kikyamu, kubanga kibaviiramu okukemebwa. N'omusawo omukazi okunaaza omulwadde nga musajja kikyamu, kyandibaviiramu okukemebwa. Omusawo alina engeri gy'asalamu amagezi nga yeeyambisa abatende abamu abakuze mu nsonga ku mbuga okwo okusobola okumala ensonga ezo. Kale omuntu yenna bw'aba anaazibwa ebyogo, naddala eby'omwambululo oba ebyaggombolola, ebitundu by'ekyama bikubwako nnyo emiramula gino nga giriko eddagala singa omulwadde aba anaazibwa. N'olwekyo ebifo eby'amaanyi ebiri ku muntu ebiviirako ddala ddala obuzibu eri abantu b'ensi bye bitundu by'ekyama. Ebitundu by'ekyama bya bulabe, naddala mmwe ab'endeguza, wono n'oli, buli akusaze mu maaso n'oyagala ogende omwebakeko oba akwevuunikeko olw'okuba anyirira, olw'okuba alinawo k'alinawo, olw'okuba ayogera bulungi. Tuddayo emabega mirembe egiyise nti omuntu yandibadde n'omuntu we omu gw'ayagala. Bw'oba osazeewo kuwasa ng'oyagala abakazi 2 n'obeera n'abo, n'osinda n'abo ebizibu, omukazi omu kwabo b'obeera olina bw'aba nga alina ebizibu n'obitambulira, naye nga ky'otambulira okimanyi nti tulina ebizibu bwe biti mu famire, nina abakazi 2 by'onoosobola okweŋŋanga,
niye waliwo okukombooza ebizibu ku mukazi gw'obadde naye enkya gw'otagenda kuddamu kulaba. Oluusi wabadde mu kiraabu, oluusi wabadde mu kinywero kya mwenge, oluusi mu kkubo, oluusi mu bibuga, oluusi ku mirimu gye tuyitira. Eriyo abasajja nga ye buli amuyise mu maaso ayagala kumwebakako. Eriyo abakazi nga ye buli musajja amugambyeko yandimwebaseeko. Abantu b'otagenda kuddamu kulaba, egyo emikwano gye tuyita egikya oba egiggwaawo, giviiriddeko abantu bangi okusanyalala mu by'emikisa. So nga abadde tannayendanga emikisa mingi. Omuntu bw'aba ng'avubuka aba n'emikisa gye, abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala, atandika ensi, emirimu egy'enjawulo giba gimwanguyira mu nsaba y'emirimu, mu by'emikwano baba n'emikisa. Naye olutandika okwebakibwa kw'oli, okuzaala omwana asoose, owookubiri, oluusi azadde mu basajja banjawulo, oteeka n'abantu bajjayendako batakyamanyi, batakyayagala. Abantu bangi basanze ebizibu eby'enjawulo naye tebamanyi kwe biva. Bwe yali avubuka abadde bulungi, bwe yatandika eby'emikwano yatandika okusumbuyibwa ensi n'okulumbibwa ebisiraani eby'enjawulo. Ebintu by'obwenzi bivuddemu abantu bangi nnyo okusannyalala mu by'emikisa, n'amakubo g'ensi agamu okusibwa. Bantu balina ebizibu eby'enjawulo, mulimu abalina ebitambo, mulimu abalina lubaale nga yeewabwe baayokya mwokye n'abateekako ekinyiizo, mulimu abalina lubaale nga bo baloota babaziika buli budde, mulimu abalina lubaale nga baloota basezi aba buli budde ng'ekitambo kye balina kiriko n'ebyoya, mulimu abalina lubaale nga bo yabanyiigira, nga mu biseera bye balimu baloota beegatta n'abasajja, baloota bya mikwano byereere, baloota bantu bali bwereere, baloota bakunamirwa. Kati gwe bw'ova eri ng'obadde n'omukisa gwo ne weegatta n'omukazi aloota mu ndoota bw'etyo, ky'oba olina okumanya nti aliko emyoyo egyamuwasa, emyoyo egitamwagalako basajja nga gye gyamwewasiza. Kati gwe bw'ogenda obuukabuuka naye n'omwebakako, emyoyo giri buli lw'omuvaako girina ebintu bye gikwambaza. Tuddayo edda mu njogera eyagambanga nti tuwasa enju, tuwasa omukazi gwe bakulabidde oba gw'omaze okwekenneenya oba gw'omaze okubuulirizaako, so si buli mukazi, kubanga ekibuga tekirambika bakazi. Ekibuga kirimu buli musono gwa mukazi. Omuwala omulungi omubalagavu naye nga talina maka, weebuuza ekyamugaana okufumbirwa. Gwe n'ogenda n'omutabaala ng'ali mu myaka 35 n'oyoola ebisiraani. Bangi nnyo benjeera ku basawo naye nga tebasobola wadde okuvumula ebyo ebibaliko. Eriyo omukazi gwe weebakako naye nga n'okumwebakako weebasi musango, ng'alina omusambwa gwamuwasa ali mu lubuto lwa nnyina, era ng'agulabira ddala mu kiro nga yeebase, gujja ne gumukozesa era nga gugamba ono mukazi wange. Ng'oluusi musambwa si muloge bulozi nga gwa mu kika, nga ne bw'alokoka ne bw'akola ki tasobola kuggyawo ekyo, wabula ng'alimala kuddaka akinoonyerezeeko akitereeze. Kati bano abasajja ababama oba abakazi ababama, n'ojja omutomera omuzaddemu omwana, obufumbo tebubaddeewo kuba omukazi aliko embeera eyo aba tasobola kufumbirwa okuggyako nga yeetereezezza. Olaba ku mukazi kwagalana, maka ne gakyankalana, omwagala naye nga ye takyayagala, yeekyanga bwekyanzi. Kale nno abantu abasinga batudde ku bizibu bye bayoola obukulu. Makulu kyagali mu kyogero ti ekyogero kigema ebintu bingi, ekyogero kiziyiza ebintu bingi. Omuntu yanyigibwa ekyogero mu mitendera gyakyo omusanga nga mu maaso ne bw'ayita mu masaŋŋanzira nga galimu ekizibu tekimukwata. Omuntu omunafu bw'ayita mu masaŋŋanzira nga mulimu ebyoyoyooyo
ebiteezeemu bimukwata. Okitegedde? By'eddagala obwedda lye tubawa mulimu akawugula, mulimu ebintu eby'enjawulo, olugobango, ebintu eby'enjawulo, migavu, entayinduka, ebintu bingi. Era ekyogero kiteekebwamu eddagala eriyitibwa omwetango, omwerula, lweza na bbombo, lingi nnyo nga bwe tulibawadde mu byogero byonna bisatu. Omwana yandibadde abifunako mu bujjuvu bwabyo. Biziyiza eddagala eryo linyigibwa omwana ne lifuuka irizi mu mubiri, kubanga ennyama y'omwana omuto buli ky'oginyigako kiba kyakubeeramu olubeerera, kubanga ennyama eyo eba ekyali nto nga erisiivinga ekintu. Kyokka ennyama y'omuntu omukulu eba yakakata, by'omunaaza byonna bimuyita kungulu. Abantu nno kyebavudde baweebwa ebyogo nga batambudde mu mbuga ez'enjawulo mu basawo. Oli ne bamusalira ekyogo kya nnaku 18, oli ne bamusalira ekyogo kya nnaku 4, oli ne bamusalira ekyogo kya nnaku 9. Amakulu g'ekyogero oba ekivuunulwa mu kyogero kye tuyita ekyogo eky'obukulu. Amakulu g'ekyogo nti ekyogo kino kyewasapa mu buto kakikuweebwe ng'oli mukulu. Kyokka abamu ebyogo birema okubakolera olw'okuba ng'aludde n'ebizibu emyaka mingi. Omuntu wa myaka 5, wa myaka 4 agenze ku musawo bamuwadde ekyogo, ebimu ebyogo biremererwa olw'emyaka emingi omuntu ono gy'amaze mu nsi ng'akombooza ebizibu. Twewale ebizibu ebitomera abaana. Olwaleero abazadde b'ennaku zino bwe bagenda bakula mu myaka, olw'okuba mu buvubuka nga bazaala abaana baali muwawa, bagenze bakula mu myaka, abaana bababuuza ebibuuzo bingi. Abaana bali mu Makerere University, abaana bali masomero ag'enjawulo, abamu bamaze okusoma, abamu bali mu nsiike y'okunoonya eby'emirimu. Abaana balemereddwa, abaana balina ebibuuzo eri abazadde. Maama ffe twabaaki? Maama nkole ntya? Buli gye nsaba omulimu sigufuna, ebyange bye bigaana. Buli musajja gwenfuna, maama nandibadde nkwetera abasajja ewaka, naye buli gwenfuna tanywerera. Abazadde nga beemagaza, tebalina kyakwogera. Naye ng'ensobi yakolebwa wano omwana azaaliddwa. Abazadde baali ba bibuga, baali ba kivubuka nnyo, baali nga tebeebuuza. Eriyo abazadde abali mu bibuga nga bw'azaala omwana anoonya bano basenga abeeranga. Basenga abeeranga abasinga obungi tebalina kye bamanyi. Bagattagatta obukolo bw'eddagala oluusi 3, oluusi 2, n'akuguza ekyogero, n'akugamba genda onyigise omwana. Okitegedde? Tusanze ebizibu mu nsi muno, abantu okweranga okugamba nti ndeetera abawala okukyalira ensiko, nze senga mbuulirira abaana ab'obuwala okubakwatirako okukyalira ensiko, bintu eby'enjawulo. Naye abantu abasinga ebintu babifudde bya luwewere. Nazzikuno ng'omwana okukyalira ensiko yayambwangako mwannyina wa kitaawe nga ye ssenga. Alina kuba wa kika kyo akwata ku bitundu ebyekyama. Guliba mukono gwo oba ogwammwe ogw'omusaayi gwammwe, oba omukono gw'ekika kyo, oba omukono gw'enjuuyo ogukwata ku bitundu by'omwana ebyekyama. Yabanga ssengaawo eyakukwatangako. Engalo za ssengaawo zivaamu amaanyi agakuwerekera mu nsi muno. Engalo tezirina kuba za muntu gw'otalina bw'oyita. Kale nno ebintu ebisinga obungi bisuuliddwa mu guluka. Abaana basobeddwa, abamu ne beegumizaayo, abamu ne balowooza nti Katonda bw'ayagadde, abamu ne babeera mu kwennyamira. Benjedde ku basawo ne benjeera, naye ng'ekyokukola tebakimanyi, era ng'ebibuuzo biri ku bazadde. Abaana abasinga obungi okuzza omukono emabega kwe kugenda mu nsonga. Omulundi gw'omwana ow'obuwala ogusookerwako
abaana bagenze mu nsonga nga bali ku masomero. Kyokka ekintu ekyo eky'okusoma kirina obulabe, kirungi mu ngeri emu oba endala, naye ate mu ngeri endala kyonoonedde abantu bangi, naddala abaana batakkirizibwa kuddaka ng'atuuse mu nsonga oba ng'azzizza omukono emabega. Nazzikuno omwana bwe yazzanga omukono emabega okugenda mu nsonga omulundi gwe ogusoose, abazadde baamusibiranga awaka nga tagenda ku luzzi, tabuuka masaŋŋanzira, n'abeera ewaka. Omwana oyo yaweebwanga eddagala ery'okunaaba oluvannyuma lw'ennaku nga ziweddeko. Yaweebwanga akeeyeeyo, ke kakumirizi, n'aweebwa olujjula, era olujjula nga lulina amakulu, n'olweza. Yaweebwanga eddagala eriyitibwa akambula, yaweebwanga eddagala eriyitibwa empoza, yaweebwanga eddagala eriyitibwa ensika z'omutuba, n'anaaba n'obutiko obubaala. Eddagala lyonna lirina amakulu omwana ku mulundi gwasoose okuzza omukono emabega. Omwana bwe yayitanga mu nnaku ez'ennya, abazadde beekubanga ekisenge ne bamala omwana oyo. Kyokka abazadde baakolanga ekikolwa ekyo naye ng'omwana ye talina kukimanya nti abazadde bakola kino ku lwange, wabula ekyo kyama ky'abazadde kye baakolanga. Omwana bw'azza omukono emabega omulundi gwe ogusoose, abazadde baamumalanga. Ennaku ze baamusibiranga ewaka nnya, bwe yavangamu mu nsonga ne bamuwa eddagala eryo n'alinaaba. Ku olwo lwennyini lw'alinaabye, abazadde beekubanga ekisenge kye tuyita okumala omwana ne beegatta. Ebyo byonna bikusike. Ekituleetedde okubyogera kwe kuba nti abantu abasinga obungi olwaleero batambulira ku kkalaamu, tebalina kye bamanyi. N'olwekyo mu bwannakyewa bwe tulimu ne tusalawo okuyamba ensi. Oli bw'aba ng'awulidde ku bino, ate oluusi ayinza okuyamba omulala. N'oli ne waba avuddeyo, tuleme okwesigaliza ebyama kubanga ensi eggwaawo. Oli ne waba afunye eddagala lya kyogero nga tulyogedde wano nti enkya asobole okuyamba omulala. Era ekyogero kino omuntu asobola okukifuula kyakolamu ssente. Ffe tetufaayo, naye ng'ayambye omulala, ng'anoze ekyogero nga bwe kirina okuba. Naawe abeera akiwulidde wano n'okifuula omulimu, fuba okulaba ng'eddagala eryo liggwaayo. Abaana basobole okukula mu nsi nga baayambibwa mu buwere abantu be bataamanya. Naye abazadde b'ennaku zino bw'ayenga amajaani ng'anyiga omwana, bw'afuna yeeyeeranga ng'agenda agula ekyogero. Oluusi ekyogero ekyo kirimu ebikolo 6 byokka. Oluusi amunaazizzaayo lumu oba amunyizeeyo lumu ku byogero ebyo. Abaana ne bajja bakula mu nsi nga tebalina waakuddukira. Ekyogero kisibaganya omwana, kintu kye twandiyise ng'okusandagga oba irizi, kubanga eddagala eryo liyingira omwana ennyama n'akula nalyo. Era waliwo n'eddagala eritera okuweebwa abaana abawere nga ligema musota, ng'omusota ne bwe guli mu bojja, embwa ne bw'eri muluma mu bukulu. Ebintu ebyo byonna bikolebwa baana nga bawere. Eriyo eddagala erikolebwa abaana nga bawere, n'atamera binkwawa, n'atamera bwoyayoya. Ebyo byonna byakolebwanga baana nga bawere. Ebintu ebisinga obungi bye tuyita okuganga n'okugema bye bakola abantu nga bakuze myaka 5, myaka 4, ebimu tebitera bayamba. Era bangi babasazesaze emisale nti okugema n'okuziyiza n'okuganga, naye abasinga obungi emisale babasala gya bwereere, kubanga ennyama ng'ekuze oluusi eba tekyatabulwamu birala. By'oba wasubwa mu buwere, ebimu mu bukulu bitera okugaana. N'olwekyo ebintu ebisinga obungi tubyegendereze. Gw'ategedde ekyogero kino oleme kukitabula bulala, okikole nga bwe kirina okubeera. N'olwekyo obwannakyewa buno twagala abantu okuyambagana. Bwe tuba nga tulwana kuzzaawo nnono zaffe
n'obuwangwa bwaffe abamanyi ku nsonga ezimu enkusike ng'oli ku kyalo oba ku ntala gindi naye nga ky'omanyi abasigadde tebakimanyi, twandivuddeyo ne tugezaako okwagazisa abantu ennono n'obuwangwa bwabwe n'obulombolombo, ng'abamu kuba si buli omuntu ajja kukutuukako w'obeera. Naddala kino nkyogera ku bantu abatudde mu mbeera ezifaanana ezaffe, abatudde mu mbuga ez'enjawulo. Tukoze tutya okuyamba ensi? Tukoze tutya okuyamba bassaalumanya? Kubanga emiranga n'ebiwoobe bifumbekedde mu baana ab'obulenzi n'ab'obuwala okusoberwa awaka n'omu kibira, naye nga bw'ogenda okumwetegereza akombooza ebirwadde okuva mu bantu banne, naddala mu kwegatta, kuba abantu ensangi zino benzi nnyo, benda okufa obufi, babanga bye batuma eby'obwenzi, babanga bagamba nti eby'obwenzi byafuuka byakulya. Kyokka abantu kye bayita ekinyumo n'okunyumirwa tebamanyi nti bye bifo ebikyasinze okubeera eby'obulabe mu bulamu bw'abantu. Abantu batomeddwa ebirwadde bingi eby'obutalabika mu makubo, mu nsalosalo z'ebibanja ne mu masaŋŋanzira. Olusalosalo lw'ekibanja muliraanwa waakoma okulima ng'asika zzawuwe, nammwe ku kibanja kyammwe we mukoma okulima nga musika muzza wammwe. Wakati w'ensalosalo eyo wabeerawo ensiitaano, ensalosalo za bulabe, ensalosalo ezisalaŋŋanya mu bibanja za bulabe. Muliraanwa alina waakomya enkumbi ng'alima asika ettaka zzawuwe n'omuddo, ne muliraanwa weeno alina waakoma okulima n'enkumbi ng'asika zzawuwe n'omuddo. Ensalosalo eyo tugiyita nsiitaano. Ensalosalo ebeeramu okusika omuguwa, kye kitulondesa akayinja mu nsalosalo. Omwana ono aleme kusika muguwa nansi, aleme kuvuganyizibwa bintu eby'enjawulo. N'amakubo bwe gatyo, n'amasaŋŋanzira bwe gatyo. Omuntu yenna buli lwatuuka mu masaŋŋanzira ng'abadde gy'alaga teyeekakasaayo, yeekwata mu mutwe n'asonga engalo n'agamba oba nkwate wano, oba nkwate wano, oba lino linanzigusa. Ekyo nno amasaŋŋanzira ago gafumbekeddemu ensisinkano z'obutalabika nnyingi, nga obutalabika obumu bulimu emyoyo emibi egibeera gitudde mu masaŋŋanzira ago nga girimu obusoberwa. Amasaŋŋanzira ge galimu buli kimu. Olw'okuba abantu basomye nnyo tebamanyi makulu ga bintu ebyo. Amasaŋŋanzira gatuddemu okusoberwa, gatuddemu obutalaba mu maaso gy'olaga. Amasaŋŋanzira kye kitulondesaamu akayinja ne kateekebwa mu kyogero. Omwana ow'obulenzi n'ow'obuwala aleme kusoberwanga mu maaso. N'olwekyo mwegendereze ensonga zino, tuleme okukuza abaana mu muwawa. Abakuume Liisodde Neddunda Namugereka Kiwamirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.